olugendo lwa Umaru Mwanje nga yegatta ku Revival Band kigambibwa nti yali ddiiru eyaleetebwa omukulu Pastor Yiga ne my boss ne boss we owa BUD diiro ye jetya okubanga osale diiro n'ojoyininga Revival Band. Yes, kakati Mage Kayima akuba akayimba eggwanga lya Uganda lirabiseemu nabbi omukazi ebintu bya mu kkanisa kakati bijja ne bikwata n'abantu b'ensi ne bakola ki ne babyagala. Kati ye Pastor Yiga abuuza ntandikirewa nina okufunayo omuntu amanyi music ow'ensi ayina ekibiina ekibadde kitambula mu nsi mugattemu Mage Kayima ekibiina kitambule. Kati tugenda ekawaala awo mukama waffe akwata nze akwata Harriet Kirumira febe yalonda mu 28 atutwale wa Pastor Yiga ekawaala awo tuteese tukoze tutya ekintu ekinatambulira awamu. Kati nga ffenna buli omu atya okubika ekibiina kino kityo kiryo kibika ne nga waliwo okutya eri ekibiina ekimu okugwa. Onaze Harriet Kirumira ne Umaru Mwanje oli ayina Mage Kayima so fanga essaawa ezo ate Mage Kayima yayina hiti nga yamanya etambula. Kakati bwe tukola bwetu tetwasooka kugamba nti BUD versus Revival Band versus BUD tugamba tusooke tukitambulizeeko awo. Tewali ndagaano y'amaanyi yakolebwa. Buli omu jasi twatula butuuzi buli omu n'amanya salale gw'anaafuna ne tukigira. Kakati era ne share yasooka yali nakifuma tugezese tunaakola amaanyi tunaaba nago tugenda tuke nakifuma akasaawe ne kakola kati ne kajjula tugandi tusobola okukola. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Mwebale nnyo nga bulijjo okubanga mukyatugoberera ebeera Magala TV MC Benwa Mega Vibe Show. Olunaku olwaleero nga bulijjo bwe nzize nkugamba nti tugenda kutunuulira olugendo lw'omuyimbi Umaru Mwanje ajja atya okufuuka Umaru Mwanje ow'ekyejo mu industry yaffe eno gwe watandika ddi okumuwulira. Yatugambye yatandika wa myaka 17 nga n'okusoma akyasoma naye bw'obanga otunulidde ezimu ku nnyimba ze oba olaba ng'alinga eyali akuliriddemu agenda bugenzi ku YouTube channel yaffe eyo wansi awo subscribing sharing commenting ku nsonga eno era mu kaseera kano katumwegatteko nga tutandika olugendo lwe ajja atya okujoyininga ekibiina ky'omugenzi kuba abasinga kyekibiina kye bamanyi ekyamujjayo naye ate nga yalinako ne ku nnyimba ezaali zimanyikiddwako kwe zaamuleetera okubanga ajoyininga ekibiina kyani ky'omugenzi Pastor Yiga. Ssebo tusanyusa okulaba. Kale muganda wangu mwebale nnyo okunkyazaako wano ne mubanga mundowoozaako MC Benwa. Yes ssebo. Amanya bampita Umaru Mwanje ow'ekyejo. Manyi abayimbi abasinga tumala balaba nga bamanyikiddwa ne tutamanya gye bavudde. Kati nganze we natandikira okutewa yali 2010 ku luyimba olwo lwa omwana wa mukyala yali 2012 kati nze we ntandika okumanya. In fact twalinayo oluyimba era luno lwa akadde kanyenyenga kati ate lwo nga telunaba kukola kikutyaka nnyo naye nga lwali mu bantu baali balumanyi era nga abavaayo bagamba Ronald Manja luyimba nga bwe twabiwulidde wabitunyonyodde naye olunaku olwaleero njagadde tumanye biography yo nga gwe otandika di music era wamutandikirawa? Music wange namutandika 2005 naye nze saalwawo nnyo mu safaringi naye nkuba oluyimba baluyita kanyenyenga akade. So oluyimba kanyenyenga akade lwe oluyimba lwatandikirako? Era lwa 2005.
okuyingira nakuyingira 2:5 era nenkuba oluyimba kanyenye nga akadera mu 2:5 bwe tukuwa oluyimba bwe nkuba oluyimba olwo Katonda nambulesinga bandi eya BUD production mwe mwali Harriet Kirumiro nkubiranga ku simu mwe mwali Ronald Mukunyu mwe mwali ba Rogers Kijambu oluyimba bwe lwakwata ekivvulu ne bakituuma ekyo kanyenye nga akadde bandi netambulira ku luyimba lwange ekivvulu kanyenye nga akadde omulabi ayinza okwebuuza ojja otya okujoyininga okujoyininga BUD production kuba lwe lwali oluyimba lwo olusooka bakuzuula batya ne bagamba nti omwana alina talenti ng'ate waakajja bakoleranga practice kwapya awaze bwayisaawo naye nga mpulira balanga nga bibiina bye biriko BUD production Diamond production Eagles production kati nze nayagala ngende mu BUD ya BUD eyo yali ekolera awo nange ne ŋŋendawo bugenzi ansabe naye ngenda okusaba nga ate n'abagenzeewo bangi okusaba so nali omu ku bayimbi abakola interview nempitamu oluyimba luno kanyenye nga akadde ogenda okujoyininga wali walukola oba walukola omaze bajoyininga nali nazikola nga nina ekitabo kubanga bapukamingi tuba n'ennyimba nga 10 mu kitabo nali nazikola kakati bwe ntuuka ne tukola interview nempitamu nayitamu n'omuvubuka bamuyita Kamya Muzinyi yali muzinyi nenamala nakuba eŋŋoma kati akuba ŋŋoma bamuyita Kamya netuyitamu abayitamu nali omu ku bayimbi abayitamu ku kinywa ky'abayimbi abalinga mu 2:5 kati bwe tuyitamu Saalwa waga omwana ayimba nga mayinja oyo ayimba bulungi kati jjukira ebiseera ebyo Kasewukira studio yaliwo nga Dr. T akolamu awo kati nga baddira wiiki ne bajuwa omuyimbi ono asasudde katumuwe kati basasulira Harriet Kirumira agenda akola alubamu ye ne bamuwa wiiki kati mukama wange n'ayogera ne Dr. T namuganda ye bwendeeta Kirumira ngenda kuleeterako n'akaana ako ennyimba zaako bw'ozisiima alubamu ogirikodinge bw'ona ogitunda ojjeko sente ezo zompe balansi Dr. T ne bantwalira mu nkwawa za Kirumira baye wiiki yali ya Kirumira kati Dr. T bwe era ye yasunsula ennyimba ezo nagenda n'ekitabo kirama kirimu ennyimba 10 n'asunsulako 6 olwo weza alubamu kwali oluyimba yakakadde era nabikolera eyo bwereere ye alubamu eyo yaliko kanyenye nga akadde ani aliko yiwaka akata kange nenseeko wandudde nga kuliko olulala kuliko oluyimba baluyita nalibadde nsomye kuliko oluyimba baluyita mwayiyanga mwembi abasajja twefuula kuliko oluyimba onoomala bbanga kyokwetegereza omutuufu n'oluyimba olwo baluyita Juli naye alubamu yo bagituuma akadde lwansonga nti akadde lwe lwakwata kakati alubamu eyo Dr. T bw'amala ogikuba n'agyesigaliza ye n'agenda n'agyetundira ewa Dick production n'aggyako ssente ze ka balansi n'akawa mukama wange olwo gwe omaze bayimbi ki abanene be wasanga mu kibiina ekyo nasangamu Harriet Kirumira yayimba nkubiranga ku simu eyo yayimba Bosi Wenyweze wakuguka mu busawo nesangamu ono omuwala abamuli bamwita Christine Nakiboneka yayimba bano basajja oba bicupuli bali abedda baddawo abazira abo bonna Bahenule Katumba bali bamaanyi mwalimu Rogers Kijambo oyo kati ali eyo ali kuba manager ba Lutalo ekibiina ekyo kyali kikulirwani omwami nnyini kyo bali bamutabasse nkubuge ate ye nno teyali muyimbi naye nga ye yali manager wa buli kimu gwendagaano yo n'ekibiina ekyo yali etya kuba olugendo olwo lulaga nti walinga freelance nti nga neno osobola ogenda n'okola emirimu gyo ate byali bya ndagaano naye era byali by'amateeka
ganago aga gentleman agreement gaba gakuwulirwa naye nga tugawulira nnyo kubanga ffe twatandikira okuyimba ng'okuyimba ffe twagala bakama baffe tuffe tubeesibako va kuyimba kwa katemba oli ajja ng'anoonya ssente ffe okuyimba nze nayingira ebyokuyimba nga bwonnyima microphone nkaaba by the way abaana abasinga baagala okuyimba ekyo kyogo omwoyo gwo gubalimu kati ebya ssente tebyaliwo nnyo kyova olabanga naye teyatwala budde agambe mbw atukozese endagaano bamala okutegekera konsati eyo kanyenye ng'akadde nga yali saidi waawo si konsati wabula bandi nga bweneetimba oluyimba nga lwetambuza nga bw'onootimba ekipande nga kiriko olusuku lwa semi kati nga n'ekipande ky'ekibiina kiriko kanyenye ng'akadde nga tugenda tutambuza posita eyo okumala emyaka 2 naye nga mwali mwenna nga mwetuli kagamba lwe luyimba olwali olwagudde mu gurupu yammwe ebiseera ebyo kati kungabanawo kijiraawo kuba olwedde nga bwekugambye nti ebyengabana zisaabiri nako gwe tewafa nnyo ku kyangabana gambye omuyimbi yenna eyayimba emabegako eyo nga nnyo ku kuyimba talenti na bantu kumumanya kubanga nze mukama wange alubamu eyo ne sente ze yafunako yaŋŋamba obadde oteesa tukole tutya ne mugamba sente nze njagala kimu kwewulira ku mpewo tompa sente nze njagala kimu nga neewulira ku CBS kaboozi nga buli wenkyusa owulira abalabi b'Amagala TV bannaye naddala mu abayimbi abatandika ndowooza muwulira emboozi y'omukulu Umaru Mwanje kanyenye ng'akadde buli omu alumanyi oluyimba lwali hit njagala tumanye yakola sente meka kanyenye ng'akadde ssebo kanyenye ng'akadde yakola sente nnyingi naye nze nezere ze bansasulanga sinza kuga nti nzakola kino oba kino kuba nali muto nali mbeera waffe basisita bange be baazirya maama n'okwambalamu nze nakwata akasimu ak'ebbeeyi nga nina emyaka 17 kakati saasooka kulowooza nnyo bizikoze eki kubanga nali muto wali muto nga tosala nga onyumirwa wali mu music naye ng'onyumirwa mu music nga nyumirwa ensonga ki wavayo n'omugamba nze njagala kwewulira kyokka maama awulire ku rediyo nga bankubye essanyu lyange kwali kwambala kwata simu yakabi nakusanyusa baawaka kati sente ebiseera ebyo nga bwonfunire bwompa emitwalo 10 luyimba ki luwazzaako ng'ovudde ku kanyenye ng'akadde olwawaguza ng'oli mu kibiina ekyo oluyimba lwe nazzaako baluyita terwawaguza naye baluyita alubamu eyo bagiyita tufulumya nnyo ne tuyingiza akatono ddala ebintu babyongeza omwana w'omunaku anaddawa alubamu eyo bali bagiyita tufulumya nnyo amazima tufulumya nnyo naye ate ne tuyingiza akatono ddala ebintu babyongeza omwana w'omunaku amazima anaddawa so nga bannaffe abalinawo waliwo abasanyuka kwena embeera si buli bw'olaba enkuba tyebeetonya nsi yonna alubamu eyo ate eyo yagulibwa Dikke era mukama wange ye yagitundayo so ezo alubamu mmeka 2 ze wakolerayo ezo ze nakola era ze nakola mu bulamu kuba zino ezaddako nakubanga singo luyimba lumulumu alubamu egenda okutundibwa ng'ekyamazima naye tomanyi sente meka simanyi bagenda gigula mmeka saagalanga olwo famire yo yakifunanga etyo okubanga omwana bamukuba ku rediyo ku TV naye nga sente tebaziraba gwe nga gwe wabanyonyolanga ki oba ani yali akuvunaanibwako akaseera ako yali anvunaanyizibwako ebiseera awo yali sisita wange naye nga tebakifaako nannyo kubanga bo kye baasinga okwagala babeera surprised omwana waabwe okubanga bamuwulira ne bajja mu bivvulu bagenda okulaba omwana waabwe bw'avaayo era baalowooza nti sente nja kuzifuna mu maaso kati bo tebaasooka lowolezaawo kintu kya sente manyi
tulina obuzibu bumu buli bwojja ku kintu ng'osoose fokasinga ku ssente ebiseera ebisinga kigaana. Nange nina abayimbi awo olwo abayimbi be mbadde nabo bangi naye nga bo balowooza nti bazze kuyoola agenda okwegattako ng'amanyi. Tolaba Legacy Band eyo yakamala omwaka gumu n'ekitundu naye waliwo abajja nga sente z'abanja za bandi ya myaka 2 naye nga bandi emaze omwaka gumu n'ekitundu. Ekintu okukuuma bandi oba okukuuma abayimbi abasoba mu 10 si kyangu. Muyina kusooka kusiga ne mulinda amakungula so ate gwe kujja ng'oyagalirawo makungula. Ekyokulala oyina okujja mu bandi ng'otegedde ŋŋenda gigattako ki okutwaliza wamu mu kibiina kye watandikiramu ekyo toyina kya bugagga kyolaga. Sirina wabula nafuna abakyala bannettanira wangi abakyala bannettanira kubanga ku myaka emito ku mito kubanga nze nazaala n'emyaka 19. wangi wazaalira ku myaka 19? First born wange ate n'omukyala gwe nafunyiza olubuto yansanga back stage. Nga kanyenye nga kadde yamugize yamutengu. Abawala omanyi abajjanga back stage twagala omulabako. Ebiseera ebyo. Yes, jjukira ebiseera ebyo ng'ofulumya oluyimba ne wayita emyaka 2 tonnafulumya video. Wabula lwe bakulabyeko ku stage lwe first time yaabwe okulaba bambi ku lutaami. Myaka 19 omukazi si ye yakukwata oyo. Ate era nga bw'omanyi ebyekito kubanga nze nayingira omuziki nga n'abakazi abali be nasanga mu kibiina bantiizinga naye bino ebyekito nga bw'obimanyi era eyo bwentyo bwe namufunyisa olubuto nga nkyalina waka namupangisiza ng'ewaabwe bamugobye nayo ate n'enzirayo ewaffe enjugi beeremu naye nze nzizeeyo eka. Emboozi yeeyo nayo ndala nnene nnyo kuba olwo olugendo abadongo abasinga oba abayimbi abasinga basanze okusoomoozebwa okwo. Ogambye nti kanyenye ng'akadde talina kyabugagga kye yakuleetera naye yakuleetera zadde. Si bwe kiri? Era ogwo omwaka wamalayo ebbanga ki mu kanyenye nga mu BUD? Mu BUD yo BUD twagivuga kuba kati tutandika 25 kati 28 ne tutandika Revival. Kitegeeza kiri kyali kya myaka emeka? Gyali myaka 3. Kati 28 tutandika Revival Band. Olugendo lwa Umaru Mwanje nga yegatta ku Revival Band kigambibwa nti yali ddiiru eyaleetebwa omukulu Pastor Yiga ne my boss ne boss we owa BUD. Ddiiro eyo ejjeetya okubanga osala eddiiro n'ojoyininga Revival Band. Yes, kakati Mage Kayima akuba akayimba eggwanga lya Uganda lirabiseemu ng'abbi omukazi. Ebintu bya mu kkanisa kakati bijja ne bikwata n'abantu b'ensi ne bakola ki ne babyagala. Kati ye Pastor Yiga abuuza ntandikirewa nina okufunayo omuntu amanyi music ow'ensi ayina ekibiina ekibadde kitambula mu nsi mugattemu Mage Kayima ekibiina kitambule. Kati tugenda ekawaala awo mukama waffe akwata nze akwata Harriet Kirumira febe yalondamu mu 28 atutwale wa Pastor Yiga ekawaala awo tuteese tukoze tutya ekintu ekinaatambulira awamu. Kati nga ffenna buli omu atya okubika ekibiina kino kiryo kibika ne nga waliwo okutya eri ekibiina ekimu okugwa. Onaze Harriet Kirumira ne Umaru Mwanje oli ayina Mage Kayima so fanga essaawa ezo ate Mage Kayima yayina hiiti nga yamanyi etambula. Kakati bwe tukola bwetu tetwasooka kugamba nti BUD versus Revival Band versus BUD. Tugamba tusooke tukitambulizeeko awo. Tewali ndagaano y'amaanyi yakolebwa.
buli omu jasi twatula butuuzi buli omu n'amanya salale gwanaafuna ne tukigira kakati era ne she yasooka yali nakifuma tugezese tunaakola amaanyi tunaaba nago tugenda tuke nakifuma akasaawe ne kakola kati nekajjula tugaa nti tusobola okukola she eyokubiri ne tugenda empigi kwani yali amanyi ezo show emu yali ya Easter endala Easter Monday era ng'okyatambulira ku nnyimba zino ezeeno oba olinayo oluyimba nga akade ezo nnyimba zange nekirumira ali kuzize olina yakuba eggwanga lya Uganda kuba tulaba tufula ofuna ekibiina kyofuna abantu dda mu Kampala Pastor Iga abuuza mwenna abali wano nti ani asobola okuba oluyimba ng'akwana nabbi olwo amaze okulaba nti ekintu kyammwe kiyinza otambula bwe mwegatta mujja kuvaamu omulamwa naye ate Iga yali ku side ye ebintu bye yali abikola nga bya gospel bya gospel era n'oluyimba olwo nga nnina okuluyimba naye nga lwekuusa ku kintu kya gospel kwana nabbi naye nga ye alina okusigala oluyimba asigala alaga nti nabbi luwandiike ng'owandiika ebitundu ebibyo n'ebyani gwe wawandiika ebitundu byo ebyange n'ebyakayima kyonna si Pastor Iga yakiwandiika olwo oluyimba nakeera bukeezi mu nnaku 3 ne mugamba ndumazi kati ate ye enkola ze ng'abayita bonna ng'agatuula awo tandika nga bonna bali wano tuwulire kyoyimba kyewaleesi bugenda okulukuba nga balusiima Pastor Iga talina kye yayongeramu okwanya ebyenjagala kati ate nga n'oli byaddamu ng'era bisigadde biri ku mulamwa gwa Katonda n'agamba oluyimba olumazi era lwe luyimba olwaddako lwe luyimba olwagatta BUD olwajjawo BUD nekifuuka revival olwo abayimbi abaali mu BUD ne beegatta mu revival ne bano basanyu Kirumira Kirumira bwe tutambula naffe twabonaabonako abantu abamu balaba revival ne balowooza nti twatandikira kakeeka ebyuma yatandika na bya kkanisa ne tugenda mu bidongo tutandika okuba safaari twasirandirako n'ekyenziga eyo nga tetufunye bantu Pastor Iga oyo n'anyiiga n'agamba muvuge emmotoka abayimbi mubalekeyo nkoye ebyebidongo era revival eyo kyova olaba nga yagwa emirundi 3 naye abantu nga tebamanyi awo yagwa nga ki ekigisuula okusinga anti awo twagenda ne bitusala kompulitire shozi ze mwategekanga erimu Mage Kayima erimu Harriet Kirumira bitusazi yekyanze abayimbi abalese ekagadi eyo kyenzige kati olwokuba nti nze nali ntambulira ne Kirumira ne Kayima mu kamotoka akatono ffe twadde e Kampala omukulu ne yeekyanga awo ebintu byange kabiwummule biggwawo tebifuna ssente shozi basala Mage Kayima ono ajja atya kuba ye muyimbi gwe mwasangayo mu revival band enkolagana ye ne nanyini revival ono yali etya Mage Kayima yali muyimbi before nga tannajja mu kwegatta wa Pastor Iga yajjanga muwalaze mu kanisa okuweereza Katonda ng'endongo agikooye kubanga ye yakubanga eno nga era yajja ne jita amanyo suna jita yajja ne jita najjaawo nga aze mubuweereza gale kampumulizeko ebintu byange mu kanisa okutwaliza awamu ye yali azze kuyimba nnyimba za church nga ebyensa bikooye era nga ate ayimba music nga bwolaba owa Irene Namubiru Pastor Iga yamugamba nti ebyo tebijja kukola wano sijjagala bino kati n'amukyusa n'amuzza mu ebyo so kati nkuzza wali we tubadde musiraana Pastor Iga yekyanze akoze atya Kirumira atuvaako nze mbivuddemu ndokose ebidongo mbikoze ki mbivuddemu bonna ne beekyanga mbivuddemu biki kakati awo tusigala na Kayima
Etusigala ne Kayima agamba bannaaye banze nkoze ntya naye kangende South Africa. Agende South Africa ayagala ndowooza kukolayo buweereza naye bwatuuka eyo nako ne bugaana. Kaakati nze nsigalawo bwannamunegena. Ngamba tukoze tutya? Awo waliwo omukyala bamuyita Maama Namajja agenda afuna Madiina yamujja mu Gagameera eyo. Madiina Hajati Madiina ya amuleeta agamba pasita omwana ono asobola okuyimba tyeri era Madiina awo ne batandika omurikodingayo ennyimba ne Kayimba n'asooka nadda naga twafunyeyo omuyimbi sookodde tulabe ne balikodingayo oluyimba olwasooka. Kayima Mage okugenda ku South Africa yakuleka wano. Yes. Nga gwe okirimu bw'omu. Ate kiba kitambula oba tukyawera. Obuvumu wabujjawo obugamba nti ngenda yimirirawo. Kibiina olwo tekitambula. Oli mu bbanga. Just ndi mu mbutaabutana. Lwofunye kashow ogenda. Muzeeyi bandi anagizaawo. Oba kiki ebyo njogera bya 29 awo 210 kati Madiina ajja 211 akuba ennyimba awo olwasooka baluyita Yesu ne Mamona. Yesu ne Mamona njagalaani lwali lwa gospel ne lugaana n'akuba oluyimba ne Mage Kayima baluyita weegombanga Yesu yekka era ne lukola ki? Ne lugaana. Awo omulenzi bamuyita Fred Muwanguzi the writer n'awandiika oluyimba bibuuza kati ne bibuuza ne lufuuka bibuuza ne luwagula bibuuza ne lufuuka bibuuza. Awo nno tupanga okuzzaawo ki? Okuzzaawo revive ey'okubiri. Yagwa wali ogwasooka abayimbi ne mwekyanga gwe n'osigala mu bbanga. Kirumira teyadda naye nze ne muleeta omuyimbi. Bibuuza akubya akaggi. Tugamba yo bwe yabanga nga teyina luyimba lutambula yagwanga. Kakati kubanga ekitambuza bbandi luba luyimba. Lukuteyo kakati nange awo we nakubira omwana wa musajja. Mwana wa mchala, mwana wa musajja, mwana wa mchala. Zifuuse ennyimba 2 bibuuza omwana wa musajja. Mage Kayima naye akomawo awo akuba oluyimba baluyita Mwami Bibumba. Limba luli awo kati gwe Mwami Bibumba essimu yange gyesonyiwe. Kakati tuddamu tugamba tukoze tutya tugizeewo basatu ate tetulina byuma temwalina kintu kyonna. Awo biseera bya gundi okuze kiweewa akubye gundi okuze Pastor Yiga ne mukama wange era mukama wange naye yadda oli WBUD kati omugaati weeguli tuyina nga balaba nti abaana bakoze eki balemeddeko tuyite bano abakubye gundi okuze. Kiweewa yalina ekibiina kirimu ye kirimu Kazibwe kapo anaga nti bano tuba tuyita tubagatte mu ffe kati ffe ne bakola negotiation yawo ate endala ffe tulina omutemwa tujjanga Bacuba. Mage Kayima ono abagamba nina Mage Kayima nina Hajati Madiina bibuuza nina Umaru Mwanje.